Tosubwe chiddako ku AC Media UG. N'abazadde bagamba muleke abana baleke bamulekere kengize mukazi atutta abaana be. Nabo nga bamanyi abana bali kula ne bajja ne bategeera amazima ne bannoonya. Abaana ebiseera ebisinga of course tunoonya bazadde baffe. Naye ng'olina kibeera tubanoonyeza mu aspects ezo biri. Njagala ndaba omusajja ono yagaana okunjagala. Oba njagala kumanya okitegeera. Not every child that comes to look for their parent aba munoonya mbu amwagala nnyo. Wabula ayagala yeerolera agambe what? Ono ye musajja yasuulawo maama wange. Oba yono omukazi eyatuzaala n'atuleka ewa kitaffe ne tumala emyaka gyonna nga tetumulaba nako nga tumanyi yafa. Okitegeera. So not every time bw'omuntu wajja agambe mbu n'anoonya maama we anoonya taata we si buli kaseera nti kiba kyakuba nti ayagala mwagala. Banoonya omuntu gwe banoonya okwagala tebamunoonya olw'okuba tebamulabangako. Bamunoonya kubeera naye permanently. Nti abaana abamu batandika okunoonya bazadde baabwe naddala abaana abakula ng'abadde ne mama mu bulamu bwe naye not all the time. Okitegeera. Kati bw'akula munawulira ng'afunye that freedom asoogamba daddy we I want to go to my mother or I want to go agasoogamba me I wanted to go to my father nga akuze ngayagala amanye muzadde we in a way of knowing. So this is your girl SC Wanoku. I talk with SCS Media Uganda. Nkubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otraba. Thank you so much. Mukola kyamaanyi okusubscribinga, okulikinga, okucommentinga, okusharinga, all the big things. We appreciate. Nengo nakola yo ne Matilda, hi. I'm good. How are you, my love? I'm great. It's a Sunday, lero mbadde ku church. Ne batubulira enjiri. Batubulidde okuva mu Old Testament okola saddaaka. Nga n'abasumba nga Abraham yagenda nze ne Mukatuliki. Gambe nga Abraham Katonda bwe yamusaba mutabani we n'amutwalayo ng'agenze musaddaakira Katonda nga alindako akaliga kaakali koba osalamu instead of your kid. Nga batulaga engerimu abantu bedde engeri gye balimu eri obedient, how they were so obedient to God. So munnange n'enjigaane nga munnange tulina okubeera obedient eri Katonda. Kituufu. Era omusumba n'agamba mubeereyo temukola saddaaka eri Katonda. Omuntu okwata tosaana kwata mwana wo omugamba keera kubeera musumba priest. Yeah, to see. You're fasting, yeah? No, I'm not. Abakatuliki bali mu kisibo. Yeah, tuli mu kisibo, but I am not fasting. Siye nalimba Katonda sinze simbira bwerere eddiini nagisoma nenjike ku Katolimba nga bwerere mu linnya lya Katonda. Kyekigenda okusiba. I wasn't prepared. By the way, okusiba nange nakuwulira buulizi nti kutandisa. You have to be prepared to fast. Tomalaga very n'obukira ekigaali nga kitambula. Nina mukwano gwange asiba simu buli mwaka. Simu? Kati nga gifuna? Tabe asiba internet. Oh, here. Now, baby. So I don't want to lie. I want to be honest. It's so hard to see by internet. I fast. But my fasting is not because of Lent. I can choose to fast any time. Yeah. Mbaja kwegayirira Katonda, kwetonda bibi byenkoze. Bango kola bingi. Ebibi bye tubikola bingi kuba tetuli bamalayika. Tubikola nga tutegedde nga tetutegedde mu kwogera ne butayogera. Butamanya. Mukumanya ne mu butamanya. So you really can't avoid sinning sometimes. We do sin. Yeah, we really do sin. Nenge ekisingira ddala tulina yiga okwenenya. Katonda ayagala nnyo. Katonda tatwagala. Katonda tatuchawa nga tukoze ebibi. Ola Katonda atuchawa nga tukoze ebibi ate ne tuteetonda. Okitegeera. Kona yakimete tuli bamalayika, we are not perfect. Era bakusuubira oba okoze ensobi ojja ogonde ovuname omugambe Mukama kati nange nsaba kisonyiwo ku kye nakoze. Nakikoze lwa nsonga bwenti naye nsaba ompeemu second chance. Nga Katonda addamu okuwa chance. Katonda talokola balokola, alokolera batannalokoka. Era tujja kufuna session tujja wano tubakuba enjiri. Nze nsomera ddala Bible. Sikulinako buzibu. Bible esi God Yesu
Owulira Yesu talokola balokole. Alokola batannakola ki? Batannalokoka. So abali balokoke. Abali balokoke mukole ebirungi. Olaba abantu bagenda bakwata kile kintu bubi. Olaba okulokoka esi. Nze nkikwata bwenti. Kulekera okukola bibi okola ebirungi. Okitegeera like obere ng'okola bulungi banno. Kwa babadde mubbi bwolokoka oba olina okukola ki? Obutabba. Obadde muyaye bwolokoka olina okukola ki? Tina bwa muyaye. So that is what it means, like okulokoka, like you let go of the bad activities and you do good. So that's what being born again means. Not necessarily going and then man, it's a lot. A church batugambe ku church. Bagambe there are so many pastorates of spiritual agaya gambe spiritual pastorates. But pastorates of man bana balunda ngente. Abatambuza ngente from one place to another. Abalunzi bente. Nagamba nti abo je bali bangi nyera tubegendereze eri abantu abo ba spiritual pastorates. Kitege. Kishadategeeza. Tino okwebereramu. Baliwa. Bonna abantu fake prophets. Yeah, we have to be aware of them. Yes. Tulina okuyiga okweyongera okumanya Katonda. Yeah. Era nange genda kuki? Tugende tuli bakyala bakatuliki. Nze ndi mukatuliki. Naye nze ndi mukristaayo. Naye ate munaye olaba Woba oyagala nnyo okutegera Katonda ebyaddala. Ndi wa Namirembe. Nze ndi Werubaga. Bw'oba oyagala kutegera Katonda ebyaddala tokkiriza abantu kusomera Bayibuli. Gyesomere? Matilda oyina obuntu bwo kati wako wakajjewa. Nze nkubuulira because nze nesomera ku Bible. Netegera mu Bible ekintu ekyo. Buli muntu Bible agitukozesa mu ye mu birowoozo bye bimutuma. Akusoma mu line. Ye ajja mu kisatisfyinga mwoyo gwe. That is why it's not good for someone to read for you the Bible. You have to read it yourself and understand it. Tosoma mu scripture je bakugambe read John chapter 1. Gendo gisoma kuva ku Genesis. Okitegeera Katonda takupapyangako Katonda tatupapyangako nti Esther njagala omwezi guno okwate Bible gisoma ogiteeke wali. You can read it all your life. Nengo making sure that buli scripture gy'ovaako gitegedde bulungi. Scripture gy'ovaako gitegedde bulungi. So if you want to understand the Bible, you have to read it yourself. Kitegeera? Yeah. Era bagamba abasajja abagezi ennyo abafuga ensi eno abatambuza ensi eno bamanye ekitabo ekyo kuba gye kitandikira paka gye kikoma. Bwe bagamba zisina gwe nali ndabe ng'akyogera. Newe nawulira. Olwo mukwano gwange aliyo lecturer namubuuza bitabo ki bye nniza osoma yangamba kimusoma Bible. Ne mubuuza lwaki nanga muli buli magezi ge weetaaga. Nga bizibuzibu. Kyova olaba ng'abantu abasoma Bible ne bagikenkuka batandikawo church. Sigala ng'ogisoma nsobola okufuuka pastor. Amagezi otandika ati kati gisoma. Olaba mpowa emyoyo. Olaba mpowa emyoyo nga sina Bible. Otandika okwidentifyinga bani be nnaakwatako obulungi obasika. No, by the way, I read the Bible. Neze kye nasinga ojjagalako. When I read it, I felt nice. I felt very connected to God. I felt very connected. Nalabye ddala nga Katonda byayagala biri very practical. Like Katonda ayagala nnyo omuntu akola byayagala saayogera ye byayagala. Eri abantu bangi aboogera Katonda byayagala naye nga tebabikola. Kituufu. Ate Katonda buli nsi yagitonda n'eddiini yaayo. Wajjolaga. I'm telling you, when you read the Bible, you'll see all those things. Tubadde tugenzekawo, tubadde tuli ne Matilda tukyagenda mu maaso. Leero tugakwogera ku single parenting. So ekyo? Parenthood. Yeah, single parenting. Ba single mother, ba single father, how do you have to behave? Buzibu ki bwemusanga, how can you handle? What are your responsibilities here? So ekiri? Lwaki bagamba nti single parenting kintu ki it's hell? Why? Why did they say it's hell?
Single parenting, some people say it's hell because you're dealing with someone that you're no longer interested in. What? Odilinga n'omuntu gw'otakyayagala. Kulwa obulungi bw'omwana wo, kulwa future y'omwana wo gy'oyagala ebeere nga nnungi, kulwa omwana wo. Nti omuntu ono oba wamukyawa naye nga olina okubeerawo because you have that element. Mwine ekibagatta. And that is your child, those are your children. Kati kyekigifuulira ddala okubeera enzibu. Kubanga oluusi oba weekyawa n'omuntu nga yakola ebibi bingi nnyo naye nga you have to be nice so that you raise those kids. Okitegeera. Abamu single parenthood ebeera nzibu lwa nsonga nti abamu babeera very neglected naye nga amanya alinayo omuntu alina omuyambako naye ng'omuntu oyo takola ki? Tamuyambako. Abamu ne babeera very difficult nga omuntu gw'adiringa naye awulira amusinga obuyinza ku ki? Ku mwana. Ku baana abo. Kati bw'ogattagatta byonna ebyo ogenda n'ogamba this is so hard. Nkiraba. Okitegeera. N'ogamba naye kubanga kati oba obalamu singa tewazaala mwana oyo omuntu oyo singa amuvaako dda ng'oli bibyo. Oba singa tewazaala abaana wandibadde like talina mu bulamu bwo completely. Yeah. But because there are these kids, oh Lord, I have to deal with this man, I have to deal with this woman. Nga uli omenyeka. And some parents are really toxic. Some people baba tebagala kintu kugwawo. Agasigaye nga laba akulumya. Akulaba ddala ng'olumu olw'abaana. Yes. Some people it satisfies their ego. How can you deal with such kinds of situations? Omuntu omulaba ennyo nga ayagala nnyo okutankuula. Ekisinga omukakkanya butamuddamu. You go silent. Don't go silent. Bw'alaga amaanyi gwe olaga obukakamu ng'osiriwala. Okitegeera. Kubanga usually people that want to satisfy their ego, they want to prove a point to someone. Either ng'omanyi oba nga tomumanyi. Or else they want to prove, sometimes it's their families. Ngayagalaga ono omukazi tasobola baana, omukazi alina akavuyo, omukazi alina ebisembi, omukazi nze nabagamba she's bad. So buli waku provoking and no reacting eri abaddamu answer z'abali. Okakasa omukazi oyo bw'atyo bw'ali. Kati buli wakunyiza noga kyakalala n'okanyuga ebintu ng'agamba nti muna kye nali ngamba gamba. Okitegeera? Yeah. Buli wobeera nga muli mu mbeera ey'obutabeera basanyufu with each other, those are the things that happen. Omuntu aba satisfying ego yaabwe. Naye engeri gy'oddealingamu n'omuntu ali dramatic, more especially in a situation where you're co-parenting. Omuntu oyo obeera olina okumuleka ye n'aba omugezi paka bw'aliko obba omugezi. Where you do what you can. You know muleka n'ogamba you know what? Deal with yourself. Alaba akuteekako nnyo eryanyi nga tomuddamu gaga naye kati wano sikyalinawo influence. Sikyalinawo kintu. Okitegeera atandika okuggyako omukono. Everyone provoking and no reacting. You're satisfying their ego. Ate nawe ng'omuntu omukyalo oba omwami oba ofuna emirembe omuntu yalekera okuimpactinga kuba buli wabeera aleetaaga ntugenda omulaga nti tofaayo agenda gwa amaanyi aba tesaarwana yekka ng'akanyugira omutwe ebikonde nga takola ki tamuddiza atuuka eseera nga alaba abikuba mpewo oluvamu ng'awulira amaanyi aweddemu nga relaxinga nga mukola ekigenda mu maaso ng'obulamu butambula. Single parenting is kintu kizibu nnyo. Very hard. That's the way they handle. But kamba muko. No, it's single parenting. You just have to be humble in all situations. If you want to win the battle, you have to be humble. Jukira mu bintu byonna considering your children. Buli wonalaga nga amaanyi naddala ng'oli mwana muwala. Jjukira abasajja baagala nnyo olaga nti they have control over us. Tewawulira mu keesi ya Mawolana ng'omusajja agamba omukazi namusaba abaana bange abampe mbaweerere n'akola ki? N'agaana.
ebiseera ebisinga omukazi woba ogenda n'abaana manya nti you're going to be there are higher chances that omusajja tagenda kulabirirako baana abo kubanga as a man waba yagala satisfying ego ye tagenda kukkiriza kulabirira abaana be wantu walala watali kati gwe omukazi woba ng'oyagala omusajja wo alabirira abaana bo sometimes oba ogenda kukola saddaaka abaana obaleke bw'oba oyagala tata abo abalabirire bulungi oba mulekere obafune nga lw'okoze eki naye the moment you take those kids ntalo batwale ng'omanyi abaana mbaliko nzekka however painful that could be mukama bw'anaakuyamba omusajja wo n'abamu ak'obuntu n'aba ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwe n'alabirira weebaze katonda ogambe god thank you good and well naye bano abasajja be tulabe ab'ennaku zino the moment you take your kids like this obanga amuggyeko obuvunaanyizibwa agamba ewu okujjako omwana osinga babeera mu environment ng'olaba eri toxic obanga etiisa nga twegala mwana wagikuliremu awo osogamba baana bange mujje naye era oba olina obbajjayo nga at the back of your mind you know it ono omusajja tagenda kumpa 10 n'ekyo era bajjeyo ng'okimanyi ti nno ŋŋenda beerabiririra kasita akuyamba n'abalabirira munange nga weebaza katonda kasita tabalabirira your life continues kubanga oba wajja ng'oli prepared okitegeera ogenda ojja ng'oli prepared ng'ogamba oba balabiridde batabalabidde my kids will be well ne bw'abazze babeera well ne bw'aba tebazze bajja beera ki well era tugenda kwesanga ng'olwanda n'omusajja mbu talabirira abaana of course kijja kukulumanga gwe maama ogamba naye abanange nabanda tataabwe ne babanga abatalina naye abaana bo baba bafuna that satisfaction nti at the end of the day they get what they need bo abaana we bakula batandika okutunula ensonga zino ne bazisengeka ne bagamba okay this is what it was kitegeera era bo batandika okukola judgments according to their understanding of things naye abazadde abamu bagamba abo balina okimanyi waliyo abasajja abakozesa statement nakyogerako olumu nga ne Douglas nti abaana kabaleke si buka benzadde ate omwana yenna waakula ajja kujja nnoonyi n'abazadde bagamba muleke abaana baleke bamulekere kengize mukazi atuta abaana be nabo nga bamanyi abaana balikula ne bajja ne bategeera amazima ne bannoonya abaana ebiseera ebisinga of course tunoonya bazadde baffe naye ng'olina kibeera tubanoonyeza mu aspects ezo biri njagala ndaba omusajja ono yagaana okunjagala oba njagala kumanya okitegeera not every child that comes to look for their parent aba amunoonya mbu amwagala nnyo wabula ayagala yeerolera agambe what ono oyo musajja yasuulawo maama wange oba yono omukazi eyatuzaala n'atuleka wa kitaffe ne tumala emyaka gyonna nga tetumulaba nako nga tumanyi yafa okitegeera so not every time bw'omuntu wajja agambe mbu n'anoonya maama we anoonya taata we si buli kaseera nti kiba kyakuba nti ayagala mwagala banoonya omuntu gwe banoonya okwagala tebamunoonya olw'okuba tebamulabangako bamunoonya kubeera naye permanently nti abaana abamu batandika okunoonya bazadde baabwe naddala abaana abakula ng'abadde ne mama mu bulamu bwe naye not all the time okitegeera kati bw'akula munawulira ng'afunye that freedom asoogamba daddy we I want to go to my mother or I want to go agasoogamba me I wanted to go to my father nga akuze ng'ayagala amanye muzadde we in a way of knowing them like mbadde sibeera nawe buli lunaku but how are you in person okitegeera bw'aba muwala ajagamba njagala tandika kubeera neko ne taata wange mumanye kati oyo omwana aba anoonyeza ki maama oba taata we amunoonya amutegeere in person byempulya bamwogerako bituufu oba nedda kubanga nze ku bbanga lyemumanyidde ndaba mpisa bulungi naye ate eri abazadde abali very toxic nga basharinga their problems with their children bye bayitamu ne bazadde baabwe kati omwana nagamba tatange nkuze nga avuma mama wange naye sibeerangako na mama wange kumala mwezi mulamba nga tuli mu nyumba eki yemu kati bwakula esi n'atuuka myaka 18 and above ng'agamba naye njagala mbeereko ne maama wange ng'agenda anoonya maama we nga pakinga ebintu ebyo byonna ng'abitwala ewaani ewa maama we oyo omwana aba kati oyo mukazi bw'agamba nti munaye abanange baakula ne bakola ki ne banoonya era mbeera nabo wano naye maama oyo aba yabeera present mu bulamu bw'abaana be eri abafathers ababeera very toxic nga yagamba n'essomero oyo omukazi tajjanga wano okulaba abaana bano naye omukazi ne yebba
Okitegeera nakola n'abasomesa obuddiiro n'abagaba nange nja kujanga ntere kuma nange nete wabaze temukola ki temugamba abakazi abo gye bali nabo nga bwe bakuziza abaana baabwe era abaana ne bajjanga bakimanyi nti mama waffe ya tryinganga nnyo okujja okutulaba era bwe bafuna waazi bwe baddukira 10 ogende wa mama waabwe banange bakwatawo boda ne bagenda ne banoonya mama waabwe gyakola ki gyali ne wababeera mu kazigo nga kabi ng'ewatata badde mu mansion bajaga kale katwenyigirize okitegeera kuba baagala kumanya mama waabwe badde balina ogwo omukwano gwe bafuna naye nga bagufuna at a distance kati ayagala gufune bwati every day okitegeera kati bwe bagambye toweraliikira abaana bo bajja kukola ki kunoonya banoonya oyo ababeereddewo wadde mu buzibu nga balaba mama waabwe abeera insulted abeera harassed abeera disrespected all in their name omwana akula nga kyabuli mama waffe wajja no tula tata afa akola ki amuvuma amukuba amugoba amuterako abajaasi alina embwa zimugoba omwana agamba bambi mama waffe ayagalanga nnyo okutula naye nga daddi waffe takola ki takyagala tamwagala era oyo omwana tagenda kulaga mama waffe yali takola ki tanjagala Chwa akunoonya ate eriyo mama gwe bajja okunoonya ng'omwana ayagala abagambe mukazi kyonna yanzaala yayita kumanya nti yanzaala nti nange gyendi ng'ayagala mulabe era bw'atuuka yamuga naye lwaki watulekawo those are the parent ebibuuzo abazadde abamu bye bakola ki bye bafuna nti naye lwaki watulekawo lwaki watulekawo omusajja oyo oluusi abaana akuze balina bubi nga baganda singa mama waffe abaddewo okitegeera naye omwana abazadde abakolako parenting inawe nti omwana bw'ayagala ku mami we amulaba oba mami bw'ayagala ku mwana we amulaba oba daddi bw'ayagala ku baana be abalaba and so on tagenda kulanga agamba taatayo lwaki watuleka olw'ensonga mubadde maaso ati almost naye nga tamufuna bwati all the time oba permanently oba nga maama naye abeera n'omwana oyo olwaba akoze eki lwayagadde nti omwana ajja kumanya when I did anything this is my mother's number I can call her if I'm feeling bad here, I'm going to call my mother. So, si cheche okunoonya wetufunira muki enjawulo. Baleme kudde bagambe nti bwana ajja kunoonya. Ajja kunoonya. Ajja kunoonya olw'omukwano mungi gwayagala okufuna gwogezezzaako mulaga nga naye tagufuna because there's been a block. Kati bwanafuna gap ebuka block eyo bweti aba yagala kujja kunoonya kwehaga gambe mami I wanted this moment forever kitegeera daddy naye mu abasajja dde abaana bajja kunoonya muleka abakweke tebayinza kukwekako omusayi gwo gunoonye abaana baffe babeera abataffe tulina obbanoonya kuba batebeefuga kati wetugezaako banoonya mu buto bwabwe we bakula nga batasobola okutunoonya bajja ne bakola ki ne batunoonya ne kati Matilda waliwo golooza kyali badde kitya because okwawukana mu maka oba mu bufumbo kibeerawo we love so much nobanga oyagala omusajja ono oyo oyagala omukyalo ono you feel like you really love them then ne muzaala bwana n'abaana oluusi omu babiri basatu but then after some time you feel like you don't love this person anymore. You feel like you hate, you don't like them, or you don't need them anymore. Goloza chadi badde kitya. Chadi badde kitya we seka tukira ku machanga tukigezezako kiganyi. Wabula tulina abaana. Naye tulina okwawukana. Mu ngeri y'obutagala kunnumya, n'oli mu ngeri y'obutagala mulumya. What can we do? How can we handle such a situation? Naddala nga have kids in between. Etsogera ddala esi nze njagala abantu bakitegere nti ffe abaana baffe bano eno Katonda teyabatuwanga bizibu. God gave our children to us because they are blessings. The moment your kids come into your life, those are the blessings you start to receive. Okitegeera kubanga ffe Katonda atugatta n'abagalwa baffe nga n'embaga tebannazitukuba nga yakugasa edda n'omuntu oluusi obeera n'omuntu wano mu bulamu bwo esi nga tukola wano n'abantu naye nga mwe muli bbaawo nga Katonda yabagatta dda naye nga mwe temukimanyi n'ogenda n'ofumbiro yonna b'okola ki naye nga Brian ebbaawo era ogenda okugira oli olwo nga Brian ize nga otandika onyumya kale mbabuulire oyogayi kale twakolanga naye wali naye nga tamanyi nti ebbaawo nemulekagawo n'enfumbiro n'agasajja aganyiiza ne gammenyamenya zenzenna kumba omwagala wange yandi wano mu maaso nga yeekasirye
nga yebeesikalisa oba okiraba so you don't abamu oluusi twewa abaagalwa ate Katonda tatukayanya kuba Katonda yakuleka naga mwana wange tomera bw'omala otomera ojja kunzirira era bw'otomera Katonda era bw'otuuka n'ofukamira n'omugondera n'omuganda Mukama nga ntomedde nnyo nawe omusajja ne mukwata ne mutwala mu bazadde bange nannimba Mukama mpa omusajja anantegeera era Katonda akola ki yamukuleetedde dda wabeera musajja omukazi ne muteeka mu ssente zange ezo zonna mugulidde emmotoka muzimbidde amaka namukuba n'embaga omukazi ne mukwatira n'omusajja mu nju yange olumu abantu Katonda abalaga signs ne musazigo ezo abantu ze bayita ennaku zino red flags nti omuntu nti Katonda oluusi akuleetera omuntu n'akukola ebibi byokka noga ne bane Mukama omuntu ono ne mwagala nnyo bwe nti ate nandaga mpisa mbi God is only telling you that is not the person Katonda takola omuntu nakusojja nakuswaza nakogerako bubi mubeera mbakwanda bo takubalamu magezi takuwa kitiibwa ng'olina bbaawe okitegeera nakuvumaavuma God is trying to give you signs and you are all there being in love. You're ignoring because you're saying I'm in love with Esther. I'm in love with Matilda. My heart tells me it's Matilda. Nenga Matilda gwa mutima gwo gukugamba si gwa gwaliko. Owesibye ku omuntu omwesibyeko era ebivaamu tuzalira abantu abo abaana era ending up nga tetuli nabo. Simply because we ignored red flags. Nti ogenda weegumya ogamba ajja kukyuka nakola ki olubuto amala oddukola kati goba olaba ate nga ne red flags zikyajera you end up separating ate ng'ozadde era ending up tuli baki single parents. So we should take time netumanya nti banange omuntu ono ddala bannange twewadde obudde obudde bwali badde babbanga ki Matilda obudde when it comes to time nze sigendaga nti n'omuntu mwewe nnyo obudde nebeerako n'omuntu oyo omanyi oba obeera n'omuntu Esther ne munedetinga n'omusajja emyaka 10 nga tobeerangako naye mu nju ojja mudetinga emyaka 10 obeera naye mu nju omwaka gumu mukyawagane soka ofumbirweko oyinza obutafumbira necessarily but be with that person in sophisticated situations. Embeera nga za njawuloko okitegeera mubeera mwenna ng'alinamu ku ssente nga talinamu Lulira ndodi yabakonkonako. What was your reaction as a woman? Did you judge him or you told him, honey, don't worry, it's going to end soon? Wakwata ku ssente zo n'osasula rent. You know what, let me help here. Kubanga ennyumba after all fenna tugikozesa. Once in a but next time plan wisely. Bino tetuyinza kuddamu kubeera bino landlord tukonkona. Okitegeera. Nti omusajja lwe yajja ewaka nga nasibya sirongoseza nyumba ya reacting atya. Yanvuma obukyafu. Oba yakuba olina ogwe. Olina bayangamba oh dear lero nga tewayonjeza you well nti munange ndi awo naye lero mbadde lazimu nti it's okay but let me clean ayinza obutagamba yonje. Some men really don't like to clean oba ayinza okugamba but next time maybe plan your time well so that ofuna obudde obuwumula nga bukola ki nga bumala oba tufuna akuyambako kuba munange sinza kujja mu nju ng'efaanana bweti wakiri akuyambengako kola ebimu gw'okola ebirala okitegeera nti eyo kind of bw'obeera n'omuntu ebyonna byonna okola ki soko obeereko n'omuntu ono nti omwami ono bw'ava ku mulimu ng'ali stressed abeera atya gyendi bw'ajja nyiigira paka stress ye ku mulimu bweriggwa oba ebyomulimu abiteeka bbali nze nange nankwataganya lwange anti kyekugamba nti stress etukuba naye abantu betubeera nabo how do they handle stress? Nze nyiza okugalayo kati Matilda nyiza okuba nina stress zange nazentuulamu nensalawo okusirika oluusi nenzigamba nako but I keep quiet nga nze bwati wempulira emirembe gyange nosangayo omuwala oba omusajja
nagamba gwe tosoga nange biki nakumalako emirembe gyonna egy'okunsi anti kati era oyo ezo z'otandikira olaba nti ono omuntu nja musobolanga oba sijja musobolanga. Talk to me. Kubanga era waba takutegedde oba olina okumugamba, you know what my love, you know when I am stressed I really want to have some time alone. Okitegeera era omuntu akwagala nga ayagala okwanderstandinga. I want to be alone for 2 months. No, it can't be 2 months, mama. Stress ebeera kika kyeyo. I want to be alone. Era omuntu akwagala ajja kugamba, oh dear, it's okay. I'll be in the bedroom because you need me. Kindly call me. Era jabeera yeyo mu kisenge. Akuyita agambe, sweetie, I want some tea. Can I have a cup of tea? Okamuwe. Mukwano. Faili yange neri wabajembuziza ku mulimu nga sijira wajendabirako. Okitegeera ngamaza okwecomposinga. Nende tagenda kuva ku mulimu na stress. Ate je nawo munaginga omubuze wa you talking to me, what's wrong, what have I done, banange ngenda kufa. Wavudde wano nga togera bulungi. Kyokka kyokobya togera nange, what is the problem? Or tends to becoming a problem. Some problematic. Some problems themselves. Kakati oba ino omuntu wokumumanya. Kati wobeera n'omuntu oyo ewaka mu same environment under the same roof every day, every morning, afternoon and evening and night. Oyimuyiga yenna nga bw'ali. Era bw'omala omuyiga yenna nga bw'ali n'ogamba omuntu ono nga bwe muyize bwe nti naamusobola. Nti ye nja kumusobola kale. Kati ab'embaga baliwo abazikolako. Okitegeera? Naye kati baddeedaga gwe omuntu personally biki byeyinza obutagumiikiriza ku muntu? Nze kisookera ddala sigumiikiriza muntu atasonyiwa. People that are unforgiving. Nti omuntu nga tasonyiwa like ajja kubeera ku kintu akibeereko. I can't be with that person. Another thing, I do not like someone that I don't want to get married to someone that drinks alcohol. So ngenda chikola ne mukama nyambe. I don't want to end up with a man that drinks. Why? Men that drink are a problem. You are you be stagnant. Mubera wano wemuti. You never go forward. Because there is something that pulls them back. Omunywi. Anywe nnyo. Wabo muyina dduka. Nga yakugamba, gwe todduka olinzo bayina ebintu ebirala by'omwagako nenze nganze. Okitegeera? I cannot tolerate a man that doesn't know God. Sajja tamanyi Katonda. Nga tamanyi nti ye Katonda bamusaba. Oba okiraba? No point. Omusajja alina oba nga amanyi Katonda. Omusajja alina oba nga ayagala abaana. Nze kuba njagala abaana, wuyo nina n'omwana wange. Alina oba nga ayagala abaana ababe n'abatali babe. Kitegeera ayinza oba nga tazaalangako naye nga gamba munnaye me I love kids, I want to have kids. Oyo manya bw'onaazaala abaana tagenda kufuukira jjembe. Ojja muganga abaana njagala kino nga yali ready obba nabo ng'abireeta. Okitegeera? Ebintu ng'ebyo. Njagala omusajja ng'ayagala abantu. Because me I'm a very social person. I love people. Oyinza obeera onenkuleetera Esther n'eggange ya S Media yonna nga today we're having lunch here. Kati mba omuntu sigenda kubanga wonna batoyagala abantu. We are going to collide. Agala kulumya omuntu. Njabaleeta bakuleekaanire ove woga omukazi naye yantamya abantu wano era tujja kweninga tukoze eki? Nga twawukanye. Bitiibwa ebingi yennyini. Mu bitiibwa. So in that case siri mu kubanoonya ne just obadde omubuziza kibuuzo. Tubuuzagako abantu. Kati like those small things oluusi. Kati obeera n'omuntu esi oba tobadde na muntu mu nnyumba ye muba nange oba togenda mumanya. Okitegeera obeera n'omuntu omanya ebintu bya prioritizinga ne bata prioritizinga. Omanya ebintu byanyumirwa ne byatanyumirwa. Ssente zasinga giteeka mu ki? Mu ngoye, mu mmere, mu investment infrastructure, abiteeka mu bakazi, anywa nnyo mwenge, agenda nnyo out ne bakwano be. Wabeera mukazi that she spend her money on shopping, naye nze y'ebyo mbyagala. Nti ye kale nja bbeerawo. Nedda. Kanjogereko naye waba takyusa, buli omu akola ati. Nga temunadda mu saakasi wa kuwoza. Tukole kino twekuba embaga tuzaale abaana ate butuukeyo mwefuukire ekizibu mu separating period. Okitegeera? So like take time, normalize things with people. There is nowhere
it's bad to learn somebody nenga amazima tufugagenda kubeera nti esi tetusayiga abantu nga tetubeera nabo tino kusoka ntubeerako n'abantu nobeerako n'omuntu at least omwaka you get married to them. Yes, obeere ne kubanga omwaka we gugwerako esi otegedde omuntu oba omutegedde anti jukira ennaku zonna enkulu mugenda zibirya naye kitwera mutandisa beera mwenna mu Jan Valentine ejjatuuka ogambe omusajja tagabirabo ku Valentine nkisobola ekyo sikisobola nkisobola oba sikisobola kanjogereko naye mutuuka mu Easter ku nnaku enkulu omuli abazadde akola ki okitegeera abeerako eri abasajja bali responsible nga takukiriza agenda mu engalo nkalu okitegeera ajja kugamba esi you're going to your parents for Christmas kwata emitwalo 2 bagulireyo ku bintu okitegeera ekyo nakyo kikole ki ennaku enkulu azikuza atya abayagala abeera yekka agenda ewaabwe abeera atya ku nnaku enkulu abayagala mufumbire oba nedda okusinga waanakuba embaga otuuse mu bufumbo akusuubira omufumbire ate ng'omugamba nze ennaku enkulu nzirya waffe. Can you imagine that kind of confusion gwe zirowoozeeko? Tuvuddeyo eyo tugenze ku lunaku ky'olukulu awo wakati mu mwaka lunaku enkulu ziweddeyo paka emirimu gye jjuke kati era aba akola idi zituusa azikuza tazikuza okitegeera mu nnaku ez'emirimu omulaba abeera atya obuyonjo bwe buli butya ayingira sawa mmeka afuluma mmeka sente azikola atya amasimu bamukubira amasimu emirundi mmeka mikwano gye gyegyani ebyo byonna obiyinga obeera na muntu oba tobeera naye tusaba bitegeera kubanga agenda kunoonya mu mikwano gye mu gy'ayagala kukulaga. Matilda, please meet Brian. This is my friend, my best friend. When you're staying with them, you learn is Brian actually your best friend? How often do you communicate with him? Yeah. Your friend, he has always been talking about you. Mbamanyi. Notukaina agamba. Bulijja kutugambako. Okitegeera. Mutambuza omwaka mugutambuza. Mutuuse ku bubagabaga bwe babayita omulabe yeeyisa atya, how does he respond to invites, how does she respond to invites, ebintu ebyo ogenda ng'okola ki family yagiyisa atya omwaka ogenda okugwako muyombyemuko ne muddiŋŋana bwe mwayomba ku luno gundi yeeyisa atya yakwata egirasi n'agikanyuga pyu neyasa ne TV gundi bwe namuyombesa mukazi wattu wa Mirembe yatambula n'angamba honey, I'm sorry I can't be in this argument, maybe kankulinda okakane tuddemu twogere okitegeera omusajja ono bwe yanyiiga yakola atya yava ewaka n'amala wiikisi 2 nga takomawo alina obusungu bungi bwe yadda yangamba abadde asula wa Brian nakubira Brian n'angamba si gye yali alimba onfuna bulungi notegana nogwoliko muyaayi nomanya nti kati nono omusajja anoba bw'aba mukazi era nakyo okimanya buli muwala ono bwanyiiga anoba abakuwadde space mu mwaka ogwo era omanya omuntu ono abuulirikikika oba tabuulikikika nti gundi we namusanga mu nsobire enjogerako naye yawulira bye nagamba oba nedda olaba your period ey'omwaka those 12 months oh Lord they having a lot so many events happen tonazaala tonakola tonazaala nga muli just aba 12 you mu nyumba ejo emu kati we mumala nga otandika omutambuza buli wamu meet my mom, meet my dad, meet my after, cousins yeah. Yes ng'omuntu obadde naye omutegedde tosooka mu tuve mu zino relationships za in and out nga obadde ogenza okuwasanga bamwe bamanya abakazi 8 be wakabaleetera I no point abakazi 8 be wakabaleetera take your time to date someone ng'abe wamwe bamuwulirako bulizi Brian ninayo girlfriend Brian yagana tuleetera nno omuwala nga gw'olina ensonga zo oli muntu mukulu teri agenda kugamba lwaki ku myaka 4 ate abasajja b'ennaku zino anti basajja baba n'abantu b'ennaku zino bonna waba akudeetinga mwakatandika butandisi n'ogeza omusisinkanya abantu n'ogamba my friend ayaya avaako
Abatonyanjuddeyo eyo otidde enkuswaza kati omuntu obeera naye ng'omulago omwagala omulage kubeewammwe mu bifaananyi woba oyagadde n'abeewammwe omubalage nti mwe nno muntu wange oluusi bamala ne ku simu gwe wateekako nga profile pic or on your WhatsApp nenga they've not had that physical meet up. Kati omala okonfaminga nti yono after that one ng'omaze omuntu omulaba omwetegereza omuyingidde mu byenda n'omufuluma ng'awo ogamba kati nno yono Matilda ku lw'ebbanga lyenkulabidde ndabira ddala ng'oli mukyala mulungi omanyi Katonda oyina empisa owa abantu ekitiibwa toli perfect naye at least byensinga okwetaaga ebimu obituukiriza obirina munange mbadde nsaba ngende maybe nkutwaleko ewa kazini wange gundi owulira kati bwakutwala ewa kazini gundi nga ne kazini gundi agamba ekiwala ekyamaanyi mwana kikazi kya ddala ekyo era oba muwala nga baganda bagamba mwana gwe yoga is really nice, he's so kind, he looks a kind person olaba otandika ofuna confidence gamba mukazi wange nnono w'amaanyi oluvaawo nga bagamba wali omututeeka ewa anko gundi ng'omukwata omutwalako ewaani ewa anko gundi naye abaana ennaku zino bawasa emikolo nga ne bazadde babe tebamanyi bakazi baabwe abazadde omugole bamulaba ku mukolo abazadde abamu balina olugezigezi anti labayo abazadde baffe oluusi batugaana ebintu bagamba eriso ly'omukulu ewaddugayo wakola ki owalaba kaakati g'olinza omuleeta ye muzadde wo namulaba nti si muki oluusi akubuuziza omuwala oyo obadde naye ebbanga kimpozi namujja mu bbaala nti namujja mu bbaala tubadde naye emyezi 5 okikakasa omwetegereza bulungi omanyi abazadde they really ask us simple questions obaddeko naye oluusi abazadde benaku zino banoonyereza tiktok oba n'omugirlfriend ng'ali ku tiktok azina kati uno ba Matilda tuli ku tiktok oluva ogamba Matilda ogamba mukazi we yani ng'agenda ku tiktok ng'alyoka ajja mukoteto ng'akebeera gyakusangira ali kulinga otiribisa akabina ng'agamba nange omuwala atiribisa akabina mu maaso g'essimu kiki ogenda kukola omukozi otya wamugjawa kati byebyo gwe abadde ambuza bbanga ki nkuddeemu take time wetegereza omuntu kubanga omuntu bwe tunagamba mbu date someone for 2 years 3 years 6 months biki ogenda kumudatinga emyaka 10 mubeere mwenna mwaka gumu mwawukane so era kubeera ku source eyo time we mubeera mwenna ye minzaani ekyasinza okupima nekugamba nti kati okitegeera omanye ebiwooma biggwa byokya kati era ba single parents bakyeyongera because people no longer take time to look into their partners bali byabwe we ignore red flags we think more of our emotions than our futures olina ogaana nageza ekikulu njagala nnyo gundi sinza muta naye nga nawe olabya ddala gundi talina gyakutwala ng'oyagala nnyo omukazi naye ng'omulabye n'eyisa gye yeeyisaamu yabe abamalaaya waliwo gaye yajja n'agamba osuubira ki bambi don't feel bad don't take offense yenna anaalaba kino but it's a fact amazima olinza ogatwalanga amazima oba nga kivumo nti gaye yayogerawo ku tiktok n'agamba weegenderezanga nnyo omuwala ajja n'akola skits ku vidiyo nga azina bino ng'alagala nnyo ekitundu kya wakati anyola oluwato n'agamba oyo abamalaaya aba yeetunda ye bwe yagamba okitegeera naye ayitalimba omanyi tiktok nalyo dduuka liryawo osobola osalawo byotundirako Matilda twesonyiwa nze nkubuulira tiktok it's a marketplace owulira bulungi nkuwulira it's a marketplace buli omu ayinako omuki ayinako omwagalwa ayinako omudaala kati gwe engeri gy'olayingawo products zo yeetegeka bakasitoma kika kyabakola ki abagenda okujja gy'oli bw'oba weepresentinga mu bino
era bakasoma bagenda okujja bagenda babani era obeera nga wepresentinga mu ngeri nti ng'aba S media bambala bulungi engoye zaabwe ne batuula ne boogera ku nsonga ezinspiring abantu era abaagalwa boogenda okufuna bagala kujjayo bati beebo nga baagala bintu bikkakkamu bintu bitaliimu kuleekaana bintu byakutegeeragana bintu byakwagala byaddala ebitali byakifere kitegeera kakyogerere mu aspect ey'okwagala era ojja kwesanga n'abasajja abakowanibwa abawala babeera beeyisa bwe batyo naddala abawala balina TikToks zaabwe nga they create their content in an elegant manner. Era ojjira nga abasajja beba attractinga oba emikwano gye ba attractinga era gibeeranga bo tebaba badduumuuka mpola era abawala we batyo kiba kusiba okumusanga bagamba yadde yeyagala ne gundi wa TikTok yabadde yeyagala ne gundi wa TikTok abeerayo ne bbaawe nga tetumumanyi namumanya nga ese wamwe wano mumulaba ndeka ani ayinza okusonga ku bba ese amuleete wano nzija mu bintu byo Muzaffaru ayagala baŋŋamba aye kati awo obuzibu bwe twatuukako tekiyagala kulaga baami ojja kulaga omwami ogenda okulaga omuntu omuntu ajja kudda agabe singa kukola mwagalwawo ogenda omulabuko omwami nga yeewuwe webale kata ng'omusajja mumugabana wagwa ku accident wafa nga teyetegese so bambi katubasirikire naye nga Haji nkubuuzaako Haji tukutumiddeko nnyo Haji kati munnange tulina okwebeereramu abantu mubeetegeze nga temunnabatwala otherwise divorce simanya separations zitandika butandisi if people don't go back to how things used to be and take time to marry people okkiriza nti abazadde bedda yamala banga na mukazi namufukumulamuko ne ku baana nakuwasa nalyoka kuba embagayo wali mu bitiibwa era ng'agala nayo omukyala gundi okiwulidde kati bakwano ezo zennyini ezaalagirwa zidifenda bannange abawoza nti Uganda temuli ssente abaana baliyo ne bavuga zi Land Rover Defender mpya tuku you beat you kati batulaba tulowano ffe ebyemunange bya esi biggwa byokya naye nga emboozi eyo yo teggwayo ey'aba single parents tujja gibaddiza bulungi nnyo tubagambemu engeri gye mulinza okwasaganya ba parents bammwe abo be mukoparentinga nabo era tulabe engeri gye tuyinza okweyambayamba n'okulaba nga tukendeeza ku single parenthood okitegeera so bannange bibadde ebyo nsigadde nze Matilda wano ku S Media Uganda Brian abadde camera we love you all we meet next time bye bye